Mukama yeebazibwe abooluganda baniriza ku kutu munyenye yaka yakuza okuseeya yake njebaliko buli omuntu osinziira abatulabira mu UAE abali Oman abali Saudi Arabia abali Jordan Bahrain n'ensi endala zonna tubabuuzaako abali mu America abali Germany abali Canada abali London abali China Ludda wa Australia buli mumu gy'oli gy'osinzira okutulaba Uganda wano mwate mubisinga kubanga kaddata nze kategeera olwali tulina omugenyi era ng'omugenyi agenda tweyanjulira tubuuzeeko kubanga emboozi y'omukyalo ono twayekaze tugishyalingeko ffe bakuba kyeyo oba wakugenda n'omanya ogenda oba osigala kusinziira ye bwe kyamuyisizza era ng'agenda gabanako naffe ye bye yayiseemu ate atuwe n'amagezi kubanga nze nakyongera ne ŋŋamba saagala kwekwekerera na kulimba muntu nze omu ku bantu abasaba essaala nga ŋŋamba nti singa kale Uganda ewera abaana bagenda ki walabu ndi omu ku basaba essaala bwetyo bo bagamba omugambo bo tebagenda kulekera genda naye ng'ate baba baweredda bwerwa wano Mukama n'atusalira busalizi magezi oba kale ne bagendako mu nsi endala kiyinza okukola naye nebwolabuuza omu kubasaba ebyaddala waba omu yaŋŋamba naye kakati oyagala tuleme genda tuli ekye Uganda nembuuza bali balyaki kati nga ebansonga yakulya nga yetutambuza ate awo batuwerere naddala olabiranga n'ekyokulya n'ekyokwambala ebinakumala automatic nti katonda asobola okukulya n'ekyokwambala kulamusiza mama tukwaniriza nanye nsanyusa okusanga yennyabo buza kuba tulaba bambita itambo Olivia itambo itamba Olivia ndi mukyala mulokole n'akiriza Kristo Yesu ate omulokole eyakkiriza ogenda mu amanyi byanjawulo era abaalokoka nga baagala kufuna byabugagga naye ate nsi ndi ku kiri ekyosu kyennyini ekyokulokoka ogenda mu ggulu okufuna obulamu obutaggwaawo neebaza Katonda n'olunaku olwaleero azisinkanyiza sisita waffe omulungi kibadde kirooto kyange nga nze kibadde kirooto kyange nga nze okusisinganako era neebaza Katonda neebaza n'omwoyo omutukuvu kubanga nga neesiibye nfuuse serebu yafuukadde serebu Mukama nga mulungi tukwaniriza musawo Olivia era nga sisa Olivia abadde annyumiza aŋŋamba nti ye gye yali emboozi etugenda ogabana naye yeyalaba nze binneewunyisizza neŋŋali byogera olimba oba byaddala nange nsirimba ne mugamba awo oba tolimba tugabaneko ensonga ezo n'abantu abatulaba nabo bafune ekyokuyiga oba ekyokugibwamu kuli kaye Saudi Arabia contract wagimazeeko oba oli omu ku bano drop out nti otagimalako contract nakikola nengimalako nenkola n'emyezi 6 namalayo emyaka 2 n'emyezi 5 Saudi Arabia mazeyo emyaka 2 n'emyezi 6 ntyo ki ekikwongezesaamu emyezi 6 ekyanyongezesaamu emyezi 6 nange nali ndina byembala nga ndowooza oba oli awo enaabeerayo nja bifu nga bw'oyongezaamu emyezi 6 dirizo ziba zikutuka kyekyo mukwano bw'otuuka bwabala tusiza ekiseera ekikomawo tusiza okusomozebwa okw'amaanyi ennyo newankubadde mu biyumba abeerawo okusomozebwa nakufuna nga naatera nga njagadde okudda tetujja kwogera nnyo ku kusomozebwa okuli mu biyumba byo bibeeramu naye obanga weekwasiza Katonda osobola okuwangula naye okusomozebwa okw'amaanyi nakufuna nga anaatera kudda nga ngamba boosi njagala kuddaka boosi ye ng'ayagala kunnenya ng'agamba siddayo okyankolera zinakuleeta Saudi Arabia okyankolera so mu kusomozebwa okwo netuuka ekiseera kuba nalwala nasooka nendwalako COVID Mukama n'anyamba COVID naawe yankwata ate nga nkola naye COVID n'aluma COVID yaluma
kati kyankula kutuuka wano endwadde ziriku naye teri bulwadde butumangako omukolo otya ne covid ng'ate olwala covid bakwawula ne bakujja ne mu bantu n'obanga oli bali tebanja kubanga bo baali yankwata nga vaccine yaivu bo baali bakola ki babagemye kati nga nze nina okukola bangamba nina okwambala gloves ekyenkwata ku nga sinayo sina kyensobola kuwunyisa tosobola kulya nti olidde ennyama n'okitegeera nti nyama wano covid yasinga kuluma wano omukka okubuusa wansi naye nebaza katonda kubona tubekisaa neŋŋamba mukama ddala wandeeta esaudi arabia kuba enali ngenda nakusaba neŋŋamba mukama kenyini noŋŋamba so nensaba katonda nze yamponya covid ye katonda tolina ddagala lyokozesa just nanywangako entangawuzi then n'ekirala neebuutikiranga mu mazzi nowestiminga nesteaminga nakusaba kubanga tebeeze nali mulina nga amagulu ganeetima naye ngaera ndinokukola era nga nkira kumakya neŋŋamba omwoyo mutukuvu tugenda kukola mukama namponya era katonda ye yamponya covid ameena so mukukomawo bakulemedde okola otya kubanga naba oli wakati mukomawo bannemedde kati nalina mukwano gwange gwe nakubira essimu yeyamba amagezi nangamba omali agenda ku deportation oba osobola okufuluma mu nnyumba nze nja kufuna amagezi bakusindikira drive amanyi ku deportation yakutwala oba si kyekyo ogenda kufuluma mu kiyumba ogende poliisi ekukwate era poliisi bwenakukwata ejja kumaliriza nekupita ku deportation so nti kyenakola kuba drive yali alina okunsaba sente saalina sente neŋŋamba mukama nkoze nti nali njagala genda ku deportation eya gavumenti kuba eyo gyebanga eri eya gavumenti neya private zabaamu ebika zirimu ebika kakati eya gavumenti drive eyanvuga kuba namala nenfuna drive nayiiya nenfuna sente neŋŋamba mukwano gwange yamukonektingako namukubira essimu wabba wogenda ate wakola okwebba nebbawo nga ngenda esente nakuba ene Uganda bakuweereza ne bampeereza emitwalo bazisindika batya ate okuva e Uganda kati eyo eriyo abaana owulira kati ng'omuntu ali eyo kati ngono drive bwenkugamba eyandete ng'akuwa enamba ye Uganda ne bamutalako sente mobile money bikola naye era basindika ku namba ye Uganda yabikola kati bwe nazifuna nenzimusasula nebbayo mu nnyumba nebbayo mu nnyumba nga mpwira njagala kuddaka nkooye sikyasobola kukola nanvuga bwe yanvuga nali mugandi olina okuntwala deportation eyaabo eya gavumenti simanyi oba yali malayika yeyansindikira oyo omusajja sibitegeera kubanga ye yangamba sigenda kutwala ku deportation eya gavumenti nemugamba ogenda kuntwalawo nagamba kutu bwengenda okuteeka ojja kuteeka konzoti netukayanana nnyo nno nemugamba nedda nze njagala kugenda ku deportation eya gavumenti kuba bangamba deportation ya gavumenti sirina kyenzibye kuba poliisi ye Saudi Arabia wadde ebibi bibeerayo naye poliisi yaayo eri open teringa naye ne Uganda egoba nsonga terina byakuzaawo kati mukama wo bwajja nakugamba nti okusibyeko nakugamba nti wa owulira bamugamba leeta obujulizi eri kamera zezikola ekitegeera era ekyo ekintu kyekisinga okutaasanya abaana mukama wo aba talina bujulizi nga olaba okutta ebintu nti obibbya tebasobola kuteekako musango kati nze ekyayi naye era eriyo abaana be bateekako emisango
kati geze nti yatta muntu owulira ne bamugamba sinungi yawa omuntu eddagala eringi naye era gavumenti ye Saudi Arabia ekubolereza iyo tolina bukakafu bwebanga tebalina bukakafu bulaga ne baloya babeerawo kuba nze nali mpoleza ne loya mu buzungu nga waliwo mukama wange ne loya ng'olina loya muzungu zoom bakuterawo zoom gavumenti ye Saudi Arabia okufunira loya nakuwolereza kati nze wano we nagenda wali deportation wadde lyali kkomera naye deportation nga yaki ya private kati oyo yateekawo eyo deportation eyo nga baleetawo abaana bano ab'ensi ez'enjawulo era tebaliyo bannayuganda bokka abafiripini ababangladesh abaethiopia bonna weebali naye era liringa kkomera kubanga situation yaayo eringa kkomera kati oyo omusajja yagikolanga bizinesi oyo yagikolanga bizinesi kati mukama we yakutwala kati amateeka gali Saudi Arabia mukama wo kasita akujje ne Uganda n'akutwala aba akuguze kiri si Saudi Arabia yonna gye bali batwala kati aba akuguze nga nga ye yakuvunanyizibwawo okumala emyaka ebiri era ne gavumenti yayo eba ekimanyi kuba bw'otuuka gali nze nagenda nga ne passport sikiri nagirekayo mu kirombe oba jjukira bw'otuuka bw'oti nze bwe natuuka banzigyako passport kati era nga totuuse nga bo bennyini tebakugambye tukutogende tebasobola kuba passport nze negeba inkama yange sagiraba kakati omalawo bbanga kyawo deportation namalawo omwezi gumu nga gwoliwo nga munauganda wekka balala bansi endala nga baliyo abanauganda bangi be basingako n'obungi bwoyo deportation nga nabo baagala kumawo nabo baagala kumawo waliwo abalamu ewulira waliwo we bamenya emigongo abatambulira mu bugaali waliwo abo bamenya amagulu kiki ekiba kibaviiriddeko kuva ddala anti babaleeta ku deportation bakama baabwe babaleeta ku deportation nga bakugedde ne babasuula awo okakasa kati ono omusajja yakola bizinesi ye mbadde nkunywera bizinesi engeri yagikolamu laba bosi wange yamvunanyizibwako kati alina okundiisa awo wengi owulira alina okungulira amazzi gendina okozesa alina okunsasulira buli kimu ekiri awo boosi wange eyandeeta Saudi Arabia okukola niwaaba mwana nga yatoloka oba twaliwo n'abatolosi awo owulira asigala akuvunanyizibwako asigala akuvunanyizibwako era yakutiika nakuwa netiketi okukomyawo e Uganda ng'ogenze ku deportation bamunoonya ng'ogenze ku deportation oteekamu ebigalo kati tomala okuteekamu ebigalo nga mukama we ajja ensi gye bavugamu buli kimu kikukwata kati ebintu ebyo nga byagala kati aku deportation enaali yensonga lwaki mukama wa oli yakola bizinesi ye ajja mubakama baffe abatuleeta ssente kitegeera kati gwe mukama wange oba oneetaaga nga ekuba eriyo abagamba tajja kugenda tajja kuddayo Uganda asaaga alina okusasula ssente mpaka lwe ziri mutamu okusasula nakugamba genda kati kyembuuzamu katono Olivia kiki ekiba kireetera omukama wange oba mukama wo okunnemera atuuka okusasula biruzi z'amazzi n'ebyenaalya kale tugeze oba kale newe musula nga alina nokuwa musula yali ng'ate kontrakiti nagimalako kiki kyaba anti kati abagalamu bwe batugula eno ffe abanauganda oba abakozi abalala naye most expression ekiri ku banauganda ye aba akuze oba amateeka g'ensi yeffe siga egali amalamu ag'eno kubanga bweziyo ensi endala babeera n'amateeka gaabwe nga malamu era ng'omwana nibula alwala kasitugeze bamufiripini alwadde bamudduza mangu sipiiti naye omusajja oli kye yatugamba nti abanauganda tulina insurance yes obulamu bwaffe buli bwe buto nagalaale tetulina insurance eri kati ensi endala
zirina insurance bategeera nti olive yafunye mu nsi yaffe agenda kusasula omusolo owulira bakuteerawo insurance nga ni bw'olwala bakukola ki bakufaako ojjanjaba wofa famire ye erina okusasulwa obulamu bwo obeera buteeka mu insurance. Kati ffe ngaffe Abanayuganda tetukirina ekyo kuba oli omusajja yatunyira n'atugamba ekyo temukirina kuba twatuuka ekiseera ne tumugamba wali we natuuka nasanga ng'abaana abaliwo bangi nga bameka gwe natuukira eyangamba kuba eriyo gwe nabuuza n'angamba oli waliwo 7 deportation bazimba ebizimbe nga bingi nga bonna Bannayuganda saababala naye wabuuza naye yabuuza n'olabako benalabako nembalabako ate era olwedde omumaaga mukyaliyo oba olaba Abanayuganda bano kati okomawo nabameka bosobola kusasulira kukoma myezi egyo omwezi gumu ne wiiki 3 n'abala nankoowa n'agamba kati genda nakweta pasipoti boosi wange yali anemedde kati ono omusajja ono yakola bizinensi aba olina okukola ki okuteeka nakuleetera looya nemuwoza omusango bw'aba nga ali omusango gukusinga gwe nga Munnayuganda bajja kusalira obeereyo mu kkomera era eriyo abali mu kkomera gyebali eriyo ne mukwano gwange ali mu kkomera bamuyita nagwasha ali mu kkomera nakati saawa zino famire ye wagitegeezezza famire ye ekimanyi ebbanga bamusalidde ebbanga anti bamutwala butwazi tetumanyi oba bamusalidde oba tebamusalidde tebabawa kwogerako nabantu baabwe oba bakusibye tebabawa lukusa kwogerako nabantu baabwe tubiddeko sitawo olwaleero n'angamba mu wiiki babagamu olunaku lumu kati bamuwulizaamu mu wiiki naye n'ababuuzizza kiki ekiddako ne bangamba naffe tumanyi kiddako naye tamanyi kiddako tamanyi bwavaayo bamuwa buwi ne bamugamba wulizaako abantu oba yeye abasaba naye bebityo ebibeera mutyo yes kati okomawo kwange bwe nalaba nga si omukwano ne boosi nga kikyagaanye nenzita ku viiti kubanga bayibuli egamba mupologulamu emitima gy'abakabaka girimu nga bisaakata nenzira ku viivi kuba bwe natuuka eyo netukola nasangawo ekyoto eyali akulembera ekyoto n'agenda nga Bannayuganda bakumawo ekyoto era yensi Bannayuganda bokka be baali basaba mujjako n'Abannakenya nabo bajja ne beegeetako mu byoto by'Abannayuganda netubeera nga twali tusaba kusaawa omwenda ogw'emisana tusaba ne kusaawa omwenda ogw'ekiro netusaba kubanga lulutalo lwa muntu si kugamba nti kuzannya kubanga Omwarabu bw'aba agambye nti akwesibyeko aba alina ensonga lwaki akwesibyeko natuuka n'okusasulira esente ez'okulya nakusasulira buli kimu naye ng'akusibyewaako netusaba bayinza okugamba olwaleero kubaawo oba tolina passport bakufinda travelling document nze nalabako travelling document yange nga olwaleero nabayita ewiiki nebagamba travelling document yebuzi yes ensi ey'omwoyo yaddala era nebaza musumba mukuye nebaza munyeenye kuba mutuyigiriza okusaba nemuyigiriza nti ensi ey'omwoyo gyeri yaddala sitaani alwana ne Katonda alwana owulira wali olutawo nalaba nga Katonda alwana ne sitaani alwana olaba sitaani atambula n'olaba ne Katonda ng'atambula kubanga wembadde ataba si Katonda tosobola kutonda nga boosi akugambye nti ojja kugenda kuba yakugamba nti genda ekwadde exit visa
ekufulumya mu nsi Boosi boosi we yakugula e Uganda yakkiriza ddayo oba toddayo? ddayo oba toddayo Bw'agaana tosobola ne bw'oba mutolosi boosi yakugamba nti ddayo oba toddayo bw'agaana tofuluma otyo. era abaana gye bali bangi Bwe bibula wiiki namba eyiseewo. ebibula wiiki namba eyiseewo waliwo ne sisita Saara simanyi oba n'alaba vidiyo eno Ajajjira. bwe twasabanga naye n'abalala bangi be twakolanga nabo ekyoto ne twebulira enjiri ne tusaba Nezzaamu amaanyi. netwezaamu amaanyi twebaza Katonda kuba yaliwo omwoyo omutukuvu yaliwo okutugumya n'okutuliddenga mu byonna nensaba nengamba Mukama twavulingirira ekintu yange kuba ne sisita Saara gwe nalina oyo gwe twasabanga naye ye passport yo yabula ye yabula passport okumala nebbanga Bayibuzaawo ndowooza mubuuza. Bayibuzaawo. ani eyabibuzaawo ng'ebyabalala bibeerawo Anti buli kimu kisoboka. anti era buli kimu kisoboka awo ne tudda ku bibi ne tusaba Mukama era ng'olinako owola twavulingirira ekimenti yo gye omwoyo omutukuvu akole Aginoonye. bw'oba nga bakutwala mu kkooti gamba omwoyo omutukuvu anti bagamba gwokola ki otuwolereza nze sirina byakwogera kubanga tosobola kwereka kumugalabu Ayogera mu lulimi lwe gw'odda godda mu luzungu tolina kyoma jjukira ne bano bakuteereddewo bowooza nabo bagalabu banabo kati ngaawe olina okuyingizawo third party omwoyo omutukuvu twebaza Katonda nti yatukola bulungi teyatulekereranga kati okomawo awo wenjagala. okomawo kyatuuka ekiseera simanyi oba Katonda yabikola n'atya kubanga nze n'essuubi lyali linzigweddemu abaana be nayingira nabo mwekweyo deportation gurupu nga bwe tuyingira n'ogamba nti gundi yaze ku lunaku gundi gundi yaze ku lunaku gindi bonna bandekako nesigalaku nengamba Mukama naye nze nebaza Katonda kubanga yatutwala yandireeta ku deportation lwansi kuba nasanga ng'ewiiki batambuzaayo ng'abaana tuliwo bangi naye ng'ewiiki batambuzaayo 5, 6, 7, 3 ne tuyingira mu lutalo lw'omwoyo ne tusaba Katonda ne tugamba Mukama ng'olina okuwolebeza bannayuganda teri agenda boogerera wabula gwokka gwogenda okwogerera ne tutandika okusaba ne tugendako n'olutalo lw'okusimba ne tusiba dulayi ne tusiba 12 hours bwe tutyo Mukama n'atandika okukola ebyekisa twali tulyawo nga batandika okusoma abaana ne basomawo 5, 30. Abatwalako bangi bwe bati. Nga batandise okutwalako abangi bwe bati. Gwe waliyo ddi biseera ki? Naliyo mu gwa musa. Guno mwaka gwe tulimu? Nenvaayo gwa 9. Wakadde. Omwezi oguwedde. Gwa 9 nga gwakatandika. Kati naye wagiramu abo 54. Kati awo ne tutandika okusaba kubanga era bwe twali tukuma ekyoto ndowooza nze Mukama okunsibirawo bannange bonna ne bagenda yali ayagala nkole ki tulina okwegayirira abaana bakole ki batambule kubanga abaana baali bajjudde stress bali depressed abalalu bali wali kati abalalu abo bakolebwa bati abakomyawo nabo abalalu babateeka akasinzizo babateekamu ngambo nga batuusa nga okubazza ewaka babassa basobola batikka nga bakyali balalu bakyali okuggyako nga bwe Katonda akuyambye kubanga babajjanjabamuko linda omwana ali ku depression nga yalaluka tebamukomyawo waka paka nga amaze kutereera yes kati ate abagala kutereerera eyo nti kati kyenva nkugambye nti bino bya Katonda era abalalu gye bali abasaba ssaala abegayirira ku b'Abannayuganda abegayirira ku b'abaana abali ebweru abaana abalalu gye bali twabalekayo abaana abali ku deportation bangi abaana abafiirayo bangi gye bali batugamba mbu abaana Olivia ababonaabona be batono kubali obulungi kwekyo kyogerako ki abaana abasinga obungi babonaabona
Dei n'ekyala abaana abadde eno esaudi abo bava esaudi arabia okudde abasinga teboogera mazima tebasobola kunnyonnyola abantu nti kino kiri kino Babatya munnaye companies ovaayo kampani zivaayo naye era nze kano sijja kulagira nti kampani yange notoyogera munnaye bakunoonya naye abaana bo ekituufu kiri nti abaana babonaabonesa kubyalebyo neyeetesitese okugendayo gendayo ng'okimanyi buli nnaku probability ey'okubonaabona ndowooza eri 80%. Ate ng'omanyi Katonda sijja agamba nti abaliyo bonna babonaabona eriyo abaliyo obulungi naye nze kyemanyi enamba esinga obunene bona Rose no Olivia lunaku abaana bagenda mukiza abawala buli lunaku era abantu abasinga okutambula ku binyonyi batugamba nti bo babeera mu koota nga free quarters bonna babeera bakadaama oba basekadaama oba bakadaama naye nga bakadaama bebabasingamu obuki obungi ekintu ekyo eva bagenda basinga obungi bakomawo kati tuli wano munyenye eyaka buli omu yeebuuza ekibuuzo abaana abagenda bangi naye abakomawo kati mwebuuze abagenda bali luddawa gye bali bakola emyaka tegigwako mpa tezigwako ati awo nange ebinso kubanga buli lunaku Uganda efulumya abaana ogenda okola era ekyo kyogambye nti ennyonyi era nga bw'oyogedde okugjako ennyonyi ng'ekomawo eno e Uganda ebeeramu abakadaama naye egenda yesingamu naawe niwoba nga wagirinya era walaba kubanga nange nandyewoozezza nti bwembanga nga nze kati bwe nagenda twali omustingo oyinza okugamba ebudde bakadaama bukate muli balala naye ate ndowooza nga tuba tugenze kubanga tuba tugende periodi emu kyemyaka era gisobola okugwerako ebiri netuddera mu bungi netuddera mu kukomawo abaana bakomawo batono kati awo ongamba nti waliyo abafa wewali ekibuuzo nange sitegeerawo bwoti abagenda bali luddawa batugamba okufa e Saudi Arabia tekubaddeeyo nnyo ate gwongamba gyekuli Olivia basekutege okufa gyekuli Saudi gyekuli ddala ate bano abaana abatoloka mu birungo Saudi bagamba si yensi ey'okusinikasindikiramu amannyo bayidde alina ekintu abaana eky'abaana okutoloka omwana watuukira ekiseera n'atoloka kubanga abaana abasinga obungi abava eno e Uganda daigenganzi ova eno nga bakutaddemu entiisa ekintu kye bagamba kutoloka si kintu kya owulira abaana abasinga obungi bemuwulira nti batolose baba batoloka kutwasa bulamu abasinga abamu batugamba baba tebaagala kukola abasinga baba baagala kutaasa bulamu bwabwe kyekibatolosa abasinga n'abalala abawaali nga tebamuha musaala gwe okumenyekera obwereere kati abaana abatoloka mulekerawo okuba nenyinyo situation gye babeeramu yebatolosa ate era singa tebatoloka ate singa enamba ennene efa nnyingi kubanga omwana atuuka ekiseera ekampuni zezitwala ebweru tezifolowinga bana tukisekerako ddala teri wa kampuni kunalabako nga nfolowinga tewali wadde n'omu nze muyanayitire eyange bagamba mulimu ajja okujjanga buli omu kironga mwabeera tukyekinako yajja saamulabako naye ndoza nze nali maze ova mikono gya kampuni abaana bakaaba niyo mugenda ku social media abaana bakaabira mu biyumba nakubira ne kampuni nagamba ndi bubi kampuni and mpulira ne batwala mu malwaliro nga si mulwadde mulamu nga yaga atalina kimuluma naye atalaba mutadde mutwalire bamulekawa yes kati owamagezi ki nze Saara gyensaba ndi mulokole sirina bukuusi era buli lunaku nfukamira ngamba Mukama ku kyenalaba e Saudi Arabia nendaba n'abaana ababonaabona abaana abali ku njegere mu makomera gye bali nsaba ekintu ekyo
nange era mbadde mukomera nange banzibako nsaba Mukama ekintu kimu ateme ekkubo eritali baggale abaana abagenda ebweru kubanga nze kati saazi ndikojja nongamba nti genda bweru situnuulira kyogenda kujja bweru gabula ntunuulira bulamu situnuulira kyogenda kujja bweru ntunuulira kiki ekiri ebweru gyogamba nti nanti emirimu wano tegirabika ate egiriwo gituwa obusente butini kati tuba twagala kufuna kasente akasobola okukyusa obulamu bwaffe emirimu egiriwo gituwa obusente butono naye sisita Nahiya okubeera wano ng'oli mu nsi yo owulira ng'osobola okufuna ekyokulya n'ekyokunywa n'ekyokwambala katugeze opangisanga naye nti omufuna owulira siraba lwaki olinnya n'ogenda mu myakadaala sigenda mbireke tuula wadde nsevinga mutwalo gumu bataano mbeerewo yes bw'obanga osobola okusevinga omutwalo bw'obanga omwezi osobola okusevinga emitwalo 3 weewaawo nakati saa zino ndaba ng'ekintu kiga bagamba nti kizibu kuba nze nali nzijja ebyo gwe nakubirangako n'agamba naye mwana gwojja osazeewo okujja naye Uganda ng'eyokya ab'emikwano Uganda teyokya Uganda teyokya ate abantu abali eno Uganda enganda zaffe mulekerawo ogamba abaana nti Uganda eyokya kuba oba tomanyi mwana lwaki akugamba nti nkomawo kubanga gw'otudde eno ongamba Uganda eyokya naye nga gwe gy'oli kati ekibuuzo kiri nti lwaki nze ongamba nti Uganda eyokya nga yensi yange ngate gwe mwoli ngate nga gwe mwoli anti aba tayagala gwe kwokye nga ye bweyawula kati ate gwe gwenjagaliza obulungi gwe tobwagala abo basinze n'okussa abaana kubanga omwana aba alaba nga situation gyatuuseemu ye takakudda emirimu gye tukola gy'amaanyi kubanga zinakomawo omugongo gumenyese ekifuba kinnuma eriyo bw'otuuka ekiseera gino teteetaaga gibeera munyo otuuka ekiseera n'onafuta naye nze nkugambye enkomawo ngamba Uganda kati ngenda kugenda wa nanti wakuumirayo lwaki onkuumirayo sente ezo tuba tezinnawera zolina okutuweereza nze abaana kyembasaba abakyala bannange kiri ekintu kimu kuba nze nali akusoodia awo mu deportation yawo mukomera nagamba Mugamba nemugamba gwe wateesa n'ogamba nti ndi Munnayuganda nze saamanyaako samanya niyo byatandika owulira saamanya nange nalaba bulabi nti ozadde nti nga ndi Munnayuganda kitegeeza omukisa gwo e-Uganda gye guli Katonda eyakugamba nti oli Munnayuganda alina omukisa gwo guliyo e-Uganda sematala olwo okubeera ng'osaba okubuuza Mukama n'okumwekwata buli kimu kiba kigenda kuyitawo bulungi so nze sala yange gyensaba buli lunaku gyenegayirira Mukama nemugamba singa bagaddewo kubanga abaana netubagamba nti mugenda weewaawo sente zeetaagisa bagamba gundi tanjagaliza lwaki gwe wagenda naye nga olina okubeera n'obeera ne capability nti wadde ngenda okunoonya sente birungi ki ebiri mu kunoonya sente zino oba obubi ki bw'oba nga 100% obubi businga obulungi tuula weegayirire Mukama akuwa omukisa wano e Uganda kubanga omukisa gwaffe gye guli e Uganda wano tulina kwegayirira Mukama tumwegayirire Mukama nze omukisa gwange guli e Uganda kati okola ki kati saawa zino ndi musawo by profession nange namusawo ndi musawo by profession tuvaano okubuira ebinyuma naye kati saa balinaawo nkola ne kampuni gye bayita kuhaawo ekuna biki ate kuhaawo ekozesa ddagala lya butonde habo si habo naye ekozesa ddagala lya butonde erimu tabs empeke capsules
si bino tetutogosa ddagala ntitutogosa ebisepiki by'eddagala. Nanti ndowooza mwe bajja ne bakola mu ery'obutonde mwe bakola eddagala ly'obutonde lye bakolamu eddagala. Kubanga era eddagala ly'obutonde Katonda yaliteekawo nga lyerimu kutujjanjaba. Kati mukola ekyofahamu waawo balina eddagala ery'obutonde lyabajjanjaba abalwadde ba puresha niwabanga omulwadde nga yamupalalayizinga oba oludda oba omukono nga yasanyala bamujjanjaba. Puresha, alusaasi byonna babijjanjaba. Balina immunibusita, eriyo blood, kale bakirinzinga blood. Eri abalina obuwuka kale nga abalwadde ba sikaseero, abalwadde ba siriimu, kitegeera bakirinzinga blood. Balina ekyuma ekikebera omubiri gwonna naddala abava ebweru obanga ovudde ebweru kyetaaga newekeberaku omubiri kuba nange okutandika okukola neno kampuni navaayo ngaekifuba kinnuma omugongo nga seetegeera. Then eri omukwano gwange yaginkonectingako nengenda ne bampunya kati sirina kyenvira. Kogwe bino byolimu obikola wamu nabo kati wabiviramu ddala n'obajoyininga? Nemba joyininga kati saa zino abajoyininga kuba nalaba nti kigenda kutuyamba nga ffe abankuba kyeyo n'abalwadde abalala niwe oba olina omuzaddewo nga mulwadde oba oyinza okubeera eyo Saudi Arabia nga muzaddewo mulwadde ne mu nsi zonna endala emigongo egiruma balina ekyuma ekikebera buli body part y'omubiri gwonna bagikebera. Banze bankebera ne bandaga nti wano wewali obukyamu wano olina okukola basikaninga omubiri gwonna. Bw'obanga omugongo gwekuluma ne bagusikaninga kiki ekizibu ekiriko ne bakiraba. Nedda mukwano balina mashini eringa ekola masaagi bagikozesanga masaagi si ngalo zaabwe mashini yekunyiga. Abasawo bakonectinga ku mashini nekunyiga omugongo bagiragira ekola ekibaga bo bagikola bagioperate. Ono masaagi si wangalo ajjanjaba n'ekyuma kirimu eddagala. Niwobanga okozeeko omulundi gumu osobola okufunawo enteeko ey'amaanyi kubanga nze nakola omulundi gumu gwokka. Kati ayagala okujja bamuyambe singa yesanga ng'alina obuzibu obumu kubwegeri naddala emigongo gyo abakyala bannaye emigongo kati gyegibakola abatazaala abalina low infertility nga yo infertility yo eri wansi bagibustinga n'ofuna amagine gasembera. Ebiseera ebisinga tugamba oba sitaani yansibi okuzaala naye ng'oluusi waliwo ekiriwo ekikwanagalaku eredde. Kati waba ayagadde okujja bagina kufuna bakyala olw'ekyo. Waba ayagadde okujja tusangibwa main office eri ku Kampala Road. Naye ng'essimu si yeesinga okukubira n'omulagira abantu nga babula. Essimu Airtel eri 0742 ndowooza eri ku WhatsApp. Airtel eri 0742 81 36 giddemu gumu ndowooza kanjiddemu eri 0742 81 36 bwakuba essimu eyo aba afuna bwakuba essimu nentuusa we tukolera n'awonyezebwa alusaazi n'omugongo n'ebisigadde byonna. Osobola n'okujja okusolutiika ku erezeyo eyimiridde etya neweekeberaku omubiri gwonna n'olaba kiki ekyo kyoliko kati saawa zino. Bakebera ensigo bajjanjaba ensigo newabanga efunye obuzibu bagijjanjaba. Then waliwo ne MTN eri 0770 5 13 MTN 0705 no 0770 5 38 04. Kale Olivia abalina obuzibu bwe butyo mu munoonyeeko
agambye nti yewaako obujulizi kubanga ye kenyini yali mulwadde bwe yamala okujoyininga bafahaawo be bamuwonya kati alaba nsonga lwaki gobeereyo ng'okyalumizibwa ate nga ye bwe yagendayo yawona kati ate nno kati yafuuka yapataninga nabo kati bakolera wamu so mufune akube nga akuyamba mu ngeri emu oba endala ebisigadde yabimanyi naye ndowooza ebinyonyolwa mala kutuuka ku kitebe naawo nno n'oweebwa amagezi okusinga ku buwaze nabo nkakasa katonda agenda kukola bulungi okuyitira mu byuma ebyo byatugambye ate owone olivia nga otusibula kati akatereke kakuwalirekedde bannayuganda naddala abakubi b'ekyero anti abakubi b'ekyero balimu banjawulo naddala nze omulimu gwembaddemu oke bw'oba ogambye ddala abo bembaddemu bengambire ddala ekisookera ddala abaana abaliyo bw'oba tonalokoka weesige yesu kkiriza kristo kubanga ewali ku deportation ewanali nalaba abasigida nga zikomye nnyo naye bali mu kuyita yesu kakasi ebyawandiikibwa ebiri mu bibuli ebigamba nti buli lulimi luli njogera na buli vivi linvunamira tunakirabye bali nga kituukirira tosobola kubeera mu kiyumba kya muwalabu nga tomanyi yesu n'omalako abamalako ndowooza balina bye beesiga ebirala kubanga wano tuli ku sayidi bbiri waliwo sayidi eri ewa sitaani ne sayidi eri eni ewa katonda bw'obanga ku sayidi ya sitaani tolinayo bye gagendamu nti bikukuume olina okukkiriza kristo yesu ate ne sitaani talina maanyi gagenda kukuumirayo Saudi Arabia. Nze nsaba abaana bonna abakyala bonna abali e Saudi Arabia mukkirize kristo yesu mumuwe obulamu bwammwe ate anakkiriza abakkiriza saala nfiivi nze bye byampangusa nesobola okudda e Uganda oba oliawo nandifiiridde oba oliawo sandizi kristo waddala nti ali ate akola ate awulira kuba nze sirina saala gyensabidde ku Saudi Arabia n'atagiwuliriza agiwulira niwe ogisaba ng'okaaba niwe ogisaba ng'oli mu maziga niwe osaba ng'oliira aba akuwulira then n'abalala abaagala okugenda nabo mulinayo akalowoozo kammwe twagala mugende mukole naye w'oba ng'olina akalimu kegeekwasaako saba omwoyo w'amagezi noonya omulimu guno ngwongeramu nti okusobola okuba sente zenjagala mukama agenda kuwa amagezi atuna omwoyo omutukuvu waali okuwa amagezi niwooba osiikako abalagala bangi betulabyeko basiikako abalagala ne beetuga naawe musiike ogambe mukama kabalagala ono musibe mu kaveera yanaleta sente nnyingi kabalagala ono omuteeke mu ndabirwamu bamulabe ng'anyirira nnyo kabalagala ono nkole ntya muteeke mu ndagala awo bajja mulya so e Saudi Arabia mwesonyiweyo nze abaana abagamba nti era nze esaala yange oba munanyiiga nze njagala era olunaku lwe baligamba nti Uganda bagigaddewo ogenda e Saudi Arabia oba Uganda bagigaddewo ogenda mu nsi z'Abagarabu endala awo lwe ndisanyuka era ndyebaza mukama ne mugamba mukama owulire okusaba amiina nze nno kyenfunyemu tuleme kulowooza nti buli muntu yenna omukisa guli buwalabu nga bwe kirabise kati ensangi zino nti buli muntu yenna anoonya sente alina kulowooza kuddukawa buwalabu azifuna kumewo nti ne wano omukisa gyaffe wedirina oba oyitidde mu kabalagala oba mengo bakusikamu obwo naddala mukama singa yakulagirira ekikole ekyo olivia agambye kisobokera ddala okuviiramu ddala sente z'otamanyi nti n'emmotoka n'ogivuga yakyogedde olw'okukkiriza kuti mukama talina kyatawa mukisa ng'ayagadde okubotola okutuuka ku kyoba oyagala okukola ki bwe tunatwala amagezi ago nze nga tutti tugenda kuyambibwa okuba nga tukendeeza ku kufiira baganda baffe abafiira ku kyeyo wagamba n'okugwirayo eddalu nga bogwirayo eddalu abaana abali abagudde eddalu n'abali mu makomera ag'enjawulo gagajjudde galimu bannayuganda tweyanziza nnyo tukyalirako nafolibwe tukyalirako oyo tubuulirako bintu ebyo abamu tebayagala kukomawo bwe bitunyumize naye ng'ate biyamba omuntu omu oba omulala tomanya waaba omu nga ababaddeyo nga bali bulungi weebaze katonda era ogamba mukama ekisa kya mukama kingumu abaliyo nga balinamu okusoomozebwa okw'enjawulo saba mukama waali kubanga yayisa mu kusoomozebwa okw'okulungi ere bulungi